Enjaga eno ezuuliddwa ku byalo bisatu okuli Kyengeza, Nansomba ne Nampunge mu ggombolola y'e Kakiri mu disitulikiti y'e Wakiso. Oluvannyuma lw'ekitoogo okutwalibwa amazzi waliwo ekibangirizi ekyasigalawo nga kino abantu kye baakozesa okutandika okulimamu enjaga eno. Poliisi ng'eyambibwako amagye bakedde kusalako byalo bino okusaanyaawo enjaga eno. Basobodde okukwata omuntu omu, abalala ne bamalamu omusubi. Akwatiddwa ategeerekese nga musomesa, ono atubuulidde ekimulimisa enjaga. Amasomero baagaggala obwavu ne butuyitira sente nga siwali. Ekifo ky'okugenda okuba abalala beekumyeko omuliro abasomesa. Kati nange buteekumako omuliro obutabba nensalawo okuggyako okukolera eno. Mmeeya w'e Kakiri Muhammad Bantubalamu agamba nti abantu okuwulwa eby'okukola kye kibawaliriza okwenyigira mu mizenga gino. Omuntu okulima enjaga buba bwavu na nnaku. Ekyokubiri, gavumenti egaanye okubeera kkiriya ku nsonga y'okulima enjaga. Waliwo beegamba nti bawala lisinsi beetaaga obuwumbi simanyi 5, simanyi 5. Kati gavumenti eteekewo obutale eri abo abafuna lisinsi. Enjaga bajirime nga abantu bagifunamu ssente. Tewakyaliwo kintu kisobola kuvaamu ssente ng'oggyeko enjaga abantu kye basobola okulima. Abasirikale bagezezaako okugikuula n'okusaawa naye neebalemerera. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owesigire atubuulidde nti bakola kyonna ekisoboka okulaba ng'enjaga eno yonna esaanyizibwawo. Ono akubiriza abantu abagala okuyingira mu mulimu ogw'okulima enjaga okuyita mu mateeka. Enteekateeka zigenda mu maaso okulaba nti n'ensamba eno esaanyizibwawo n'eyokebwa nga tugenda mu maaso n'okunoonyereza. Osobola okufuna engeri gy'oapulayinga mu gavumenti n'okola ekintu ekiri mu mateeka n'essaawa zino kino kyo kibadde kimenya mateeka. Essamba z'enjaga zino ziteeberezebwa okuba nga ziweza yiika 3. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko gavumenti yategeeza nga bw'egenda okuteekawo ebiragiro ebikakali eri abo abagenda okukkirizibwa okulima enjaga. Mu kiseera kino waliwo kampuni emu eyakkirizibwa okulima enjaga ng'eri kaseese so ng'endala ezaasaba zisukka mu 10. Sandra Nakiwala, NTV ku ssaawa emu.